Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP kawadde abeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala ennaku 3 okuteekamu okusaba kwabwe. Kinajjukirwa nti yali omubaka omukyalo wa disitulikiti Helen Nakimuli yafanga ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde, era akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kalangiridde nti ekifo ekyo kikalu wabula nga kigenda kujjuzibwa omwezi ogujja. Olwalira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kalangiridde nti katandise okukwata empapula ez'abeegwanyiza ekifo ekyo era nga baakukoma okukwata empapula ezo ku lunaku olwokuna olwa Ssabbiiti eno. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP mu bitundu bya Buganda, John Mary Sebuufu, agambye nti kino bakikoze kubanga obudde balina butono. Mujje muteekemu okusaba kwammwe okuva n'olwaleero, muteeketeeke empapula zammwe okutuusa ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 wiiki eno okuva ku makya bwe budde butugaze nti nze bwe tulina ng'akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina bwe tutaddewo okuba nti buli yeegwanyiza okudda mu bigere bya Honorable Helen Nakimuli aleeta empapula ze wano ku kitere mu buntu totuma, olina okwesitukira n'oza n'oziwaayo era naffe tukakasa nti tuzifunye watujja kuwonyako kiddala empapula zo tuzifunye. John Mary Sebuufu ategeezezza nti bwebamaliriza okukwata empapula ng'ennaku z'omwezi 16 baakutandika okusunsula bafune anaakwatira ekibiina ekyo bendera. Mu mbeera y'emu ono ayogedde ne ku biwulirwa nti waliwo bannakibiina abaagala okuva ebweru wa Kalangala okukiikirira ate abantu beeyo. Okusira ku ttulu lugenda okukozesa komanyi obuva Kalangala obuva Kalangala. For example, teeka liggwanga ligamba oyina kuba registered voter. Nzoba nga registered Bindi Kotido kero jero bisimbe Kampala wa. So kujirugamba tukiza bye tusabye. Ebirala kasengejja kajja kutuwa omuntu asinga okuba omutu. Naye buli munnakibiina ayina eddembe okuvuganya kifo kino. Naye kyemmanyi weekolako naawe self assessment logala ddala tuli abasajja bano n'abakyala bano tutako kati ground assessment tulambi twala ku 50%. Sigizira kubanga ground bakufiiringa. Abadde omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu NADF ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asiibudde bannamasaka n'abagumya nti wadde ng'avudde mu paalamenti waakusigala ng'abaweereza. Omusasi waffe Ssaalongotta Omusange Kayinja katuwa ebisingawo. Abadde omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba atendereza nnyo bannamasaka okumwesiga okubakulembera emyaka 15 nga ye mubaka waabwe owa paalamenti. Mu bubaka obusiibula bannamasaka bw'atadde ku kibanja kye ekya X obuliko omutwe ogugamba nti eri bannaggwano b'e Masaka, ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti ekisanja kye mu paalamenti kye kiweddeko, kyokka obweyamo bwe okuweereza bannamasaka ne bannayuganda bonna tebugenda kukoma kuba agenda kusigala ng'aweereza era nga waali buli bwe bamwetaagira mu ngeri zonna mu kaweefube ow'okununula Uganda. N'abeebaza omukwano, okulemerako, obuwagizi, okumukkiririzaamu n'okumusaamu obwesige. Owekitiibwa Mpuuga nga ye pulezidenti w'ekibiina ky'obufuzi ekya DF agambye nti okuweereza bannamasaka kye kimu ku by'omuwendo ennyo byenyumiririzaamu byafunye mu bulamu bwe, nga mu lugendo luno lwatambudde ne bannamasaka olubaddemu obuwanguzi n'ebisoomooza ekibagatta bwe bwenkanya n'enkulaakulana. Abeebazizza omukisa bannayuganda ne bannamasaka gwe bamuwadde okubeera eddoboozi lyabwe n'okutuusa ebirowoozo byabwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okumalira ddala emyaka 15, n'agamba nti byonna byasobodde okukola abikoze olw'obuwagizi abantu bwe bamuwadde. Ssaalongotta Omusange Kayinja ku lwa CBS, ndi wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ebyo nga biri biti ekibiina kya People's Front for Freedom kirabudde ababaka abagenda okulayira Ssabbiiti eno okubeera abeegendereza baleme okukozesebwa bagwe mu nsobi. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire, Ssaabawandiisi w'ekibiina kya PFF Ibrahim Ssemujju Nganda agambye nti ababaka bangi abapya abagenda mu paalamenti ey'e12 bali mu ssanyu era n'abamu basagambiza olw'okuba nti bagenda kulayira nga beerabidde nti boolekedde olusozi Gambalagala. Ssemujju Nganda alabudde ababaka abapya nti mu paalamenti gye bagenda ejjuddeyo enguzi era nti enguzi mwe bagenda okukolera emirimu, n'abalabula okuba abeegendereza bafeeyo nnyo ku nsonga z'abantu abaabalonda mu kalulu akayita.
gale bakikola nga balowooza naye 11 abasinga obungi tebakomyewo. Museveni ayagala nnyo okukola n'abantu abapya baba bakyamutya n'ababulira ebyafaayo n'ababulira za ideology n'ababulira ki kati ne baana abaze abagenda okulayira mujja balabanga essanyu libalabanga abatuuse bwanayita emyaka 2 ng'atandika kubalwanyisa omu ku omu. So kati paalamenti abagigenzeemu bayigire ku nsobi ezikoleddwa fe abadde mu paalamenti eziwedde okulowooza nti mu nsi erimu ebizibu g'osobola ogibeeramu ng'oli bulungi. Mu mbeera y'emu Ibrahimu Ssemujjunganda asabye ababaka abagenda mu paalamenti y'e12 okulwana obwezizingirire okulwanyisa obulyake n'obukenuzi kubanga nti busaanyizaawo ekitiibwa kya paalamenti. Teriyo muntu asobola kukubeera mu lyato libbira n'ogamba nti gwe ojja kuwona munamuna eryato limala omu ku omu nabbira. So bayigire ku bye tuzze tukola paalamenti eziwedde bye zikola ensobi basobole okulongoosa kubanga gwe baweereza ye afaayo bwe mujja ng'abakozesa ensobi mulwozikozesa ng'abagoba ng'enkyanoonya balala. Mwamulabye ekyankwanzi yawagenda nti saagala bulyake mu paalamenti n'akwata mu kitabu kya Uganda gye miliyoni 10 n'abagaba kati mukwatirawo naye saagala bubbi. Abakwasisa amateeka mu kabuga k'e Luweero mu disitulikiti y'e Luweero abakulembeddwamu David Bagembe bakoze ekikwekweto ku batakisi abatikkira abasaabaze mu bifo ebitakkirizibwa gye biggweredde nga 7 ziboyeddwa. Abagoba ba takisi bano babavunaana okutikkira mu bifo ebikontana n'amateeka mu kifo ky'okugenda mu paaka eyateekebwawo e Luweero ne Kasana. Bagembe agambye nti bano kye bakola kikontana n'amateeka era nti baakugasimbagana n'omulamuzi. Takisi eziboyeddwa 7 kuliko ennamba UBP 1020 UDL 6 Nkaga mu 2 UBL 890 USZ 520 pa UBL 716 ba UBJ 597 da ne UA 307 DZ era nga bannyini takisi ezo bakukulumidde abakulu be bagamba nti tebabateekerateekera kukola bulungi mirimu gyabwe kyokka nti niye babadde bakolera okufuna ensimbi okuweerera abaana ate nawo bagobeddwawo. Tubayamba ntubawa lisiiti naye ate balina kye batuddiza aye ne bamaliziremu kale bajja ne bazikwata omuntu omwali lisiiti akwaladde omuntu n'atya n'omugawo gw'ensanga kamulonde n'agaa kati nku bansanze enva Kampala. Waliwo basaabaze abadde bagenda ku disitulikiti wali ku Ddooni nga bendi mu kujjamu nze bagambe nayingira emmotoka yange naŋŋamba natikira ku shere natikira wali ku shere wali eri maaso ga Unique nange nandeeta wano ku Town Council naye nga nze olunaku sirujjukira kuba najjukira kukyamawo okunywawo mafuta. Kati mbadde ntwaleyo bantu mu paaka wali e Kasana nga waliwo muzeeyi atatuuka mu paaka alina ebintu ebingi bibadde mu bbuutu nenyimirira mujjemu ne Baddereeva bano bategeezezza nti Town Council tekoze kimala okubasomesa ku ngeri y'okuddukanyamu omulimu gwabwe ti eri okuva abakulu mu kabuga ako ebaatandika okuteekesa mu nkola ekiragiro kya trade order abantu bangi bakoseddwa. Kakati ebyo ebifo bibagamba nti temutikiramu oba temutikiramu ekyo kyo twakikiriza nti oba tutikke okyegedde naye obuzibu buli muli munda mu paaka osangamu emmotoka 10 na mmeka 15 ne bagamba aye naye 17 ejja kusooka zino emmotoka ziripootinga ssente kwe kuvuga ne tuvaayo zino emmotoka za takisi za kuteeseganya tetusibyanjegere kuba naffe tugiwa lisiiti tulimanyi tugiwaayo mu mwenyi bw'amateeka omukulembeze yabiwera. batuyite ffenna abadereeva tujje wano batubuulire ebituufu bye baagala naffe tubabuulire engeri gye tuyisibwamu sensi mpanvu nnyo eyo tosobola kugira muntu agenda kuviiramu wano n'omutwala e Kasana waliwo n'avaayo ku boys era naye omutwala e Kasana. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omukyala n'omwami balina eddembe lya kyenkanyi singa babeera basazeewo okwawukana nga munnamateeka Ruth kulabako bw'annyonnyola. Omukyala yenna omufumbo mu Uganda alina eddembe lya kyenkanyi n'omwami singa batuuka mu kiseera nga baagala okwawukana. Ebbanga eddene emabega amateeka gaffe getutwala nga aga Divorce Act galaganga nti omukyala kyalina okukakasa kooti okusobola okwawukana n'omwami we kyalinga kinene ng'alina okulaga nti omwami abadde amutulugunya ate ng'abadde mwenzi. Naye ate ku sayidi eri abaami bo baalinanga kulaga nti omukyala abadde mwenzi kyokka. We twogerera buli mukyala yenna alina eddembe lya kyenkanyi n'omwami okukozesa engeri yonna erabibwa mu kooti okuba nti asobola okwawukana singa aba atuuse mu kifo nti yeetaaga okuva mu bufumbo ng'amateeka bwe galagira.
ng'eggwanga lyetegekera okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'enkya, ebitongole ebikuuma ddembe bikakasizza nti enteekateeka zonna ziwedde okukuuma abantu abagenda okwetaba ku mukolo ogwo ogw'okulayiza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asabye abantu ababadde bakozesa enguudo ezigenda okuggalwa okuwuliziganya obulungi n'ebitongole ebikuuma ddembe ssaako okulungamizibwa okusobozesa enteekateeka okutambula obulungi. Traffic cut-offs oba nti emmotoka tufuna akaseera ne tuziyimiriza ng'akadde ako kakoze eki kazze ate tekatera kumala budde bungi. So ebyo mujja kuba mubiraba ku bypass zaffe Northern, mujja kuba mubiraba ku oluguudo olugenda Munyonyo olwa bypass, the Entebbe highway, era mu bifo nga Kitubulu, bifo nga Mpala. Bwe mulaba those cut-offs tezigenda kuba za maanyi nnyo, zijja kuba za kaseera. Naye enguudo zetwogerako zo ezijja okubaako traffic interruption ey'amaanyiko lwe luguudo oluyingira mu airstrip wano olwa Elgon Terrace, waliwo oluguudo emabega wali ku Housing Finance Bank, era enguudo eziriraanye ekisaawe oluguudo oluyingiza Poliisi mu mbeera y'emu etegeezezza era n'esaba abantu abagenda ku kisaawe Kololo okugoberera ebiragiro n'amateeka agalambikiddwa baleme okutaataaganya emikolo. Okumanya nga bwe baba guidance gate y'abantu ba bulijjo eri wali eno gate gye tuyita eneyingira okuva ku Protea, eyo ye y'abakungu abayina ne invitation cards, era ne invitation cards zina details wabo bagenda okupakinga, nekyala bafunye briefings gye bafunidde cards ezo engeri gye bajja okwakisesingamu ekifo kino. Ate yo omwogezi w'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga erya SFC Major Dennis Omala ategeezezza nti enteekateeka zonna ziwedde ez'okukuuma abakungu abagenda okwetaba ku mikolo egyo. Wabula Major Dennis Omala alabudde bannamawulire abagenda okukwata ebifaananyi n'okukola ku mukolo Kololo tibambale mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ng'abataakikole si baakukkirizibwa. Some of our colleagues don't dress so well for this function that we have here. I would request, this is an international function. I know most of us dress for specific purposes, but for this one, we would expect you to be on a very, very decent casual. If you have your coat put on, if you don't have, put on a decent casual and have your jacket on top. Ye avunaanyizibwa ku bakungu ab'ebweru w'eggwanga mu minisitule y'ensonga za bweru Margaret Kafeero agambye nti ku mukolo guno basuubira abagenyi abagenda okuva emitala w'amayanja abasoba mu 50 ng'abakulembeze b'amawanga wakati we10 ne 15 batandise dde okutuuka mu ggwanga. Genyi abakulu betusuubira bali nga 50 ba presidents banajja tusuubira wakati wa bantu 10 ne 15 abasinga batuuka leero. Obulambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Deo Kizito annyonnyola ebiyinza okuviirako maama okuvaamu omusaayi mu kiseera eky'okusumulukuka. Omukyala singa agenda okuzaala n'avaamu omusaayi mungi ng'amaze okuzaala, mu Lungereza tukiyita postpartum hemorrhage. Omuntu oyo asobola okufiirwa obulamu bwe, omukyala aba asobola okufiirwa obulamu bwe. Biki ebiviirako embeera eyo singa omukyala azaala ng'agenderedde emyaka okugeza okutandika mu myaka nga 35 okudda waggulu. Ekyokubiri singa mu kubanga agenda azaala afuna awayulise wonna okugeza nga ku mumwa gwa nnabaana, singa omukyala aba n'obuzibu mu musaayi gwe ye kennyini ng'omusaayi gulina obuzibu n'okwekwata singa aba ayina wafunye ekiwundu. Ababaka mu paalamenti ya Philippine bayisizza ekiteeso okujja obwesige mu amyuka omukulembeze w'eggwanga eryo Sara Duterte ekyongedde okuzingamya enteekateeka ze ez'okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga eryo mu mwaka 2028. Akalulu kano kakubiddwa enkya ya leero era abakiise bakkaanyizza okufuumuula Sara Duterte muwala we yaliko omukulembeze w'eggwanga eryo Rodrigo Duterte. Kaakano ensonga zijulidde olukiiko lwa Seneti ng'ababaka
bwe banakkaanya n'ekiyisiddwa olukiiko lwa House of Representative kitegeeza nti Sarah Duterte obukulu wa kubwamuka obuvunaanyizibwa obwa vice president abulekera abalala. Entabwe eva ku Duterte kukozesa obubwensimbi z'omuwi w'omusolo okutiisatiisa abantu omuli n'abooluganda lwe saake yaliko sipiika wa paalamenti y'eggwanga eryo nga kigambibwa nti Sarah Duterte ono abaweereza obubaka obubatiisatiisa ti bwe batamwesonyiwe wakukolawo akatiisa. Sarah Duterte ow'emyaka 47 ali ku mwanjo nnyo okudda mu bigere eby'omukulembeze aliko Ferdinand Marcos Jr. Duterte ku nsonga y'emu yaggyibwamu obwesige mu 2025 wabula kkooti ensukkulumu ye yamutaasa n'eremesa ensonga okutuuka mu lukiiko lwa seneti.